Mr. Lugogo to be. Sawa yonna. Eje batadde most challenging show of all time. Bagala okubera Lugogo yema kyekuwa. Wati simerekeyo. Bagana tosi. Yagenda okuddawo nga tuvuddeyo mu mulaba nawo. Twagazawo freedom city. Bagenda funa obuzibu. Okubeera nga bampagira nnyo mbagulira amakubo abadongo negenda biggala kubanga twalira twanywa. Walaayi. Tugenda kuva mu ndongo eno wagenda kubaawo okunyolwa. Tuyambe taata tuyambe oliva awo tulikomba endagala mugenda bonaabona n'ekidongo kyammwe bambi tuyambe muga kudda musanga essagazi gwatweyimiridde gwatweyimiridde n'abalala badde nedda naawe mugambye abayimbi abakulu tuveewo n'abato bakole ki bajje abato balowooza mwe mubalemesezza Abana batali bayimbi balowooza ffe tubalemesezza. Natali muyimbi. Tuyambo umeshulingeyo rasatu kali. Nga baga singa si kimenko oyo. Manyi kumanyi teweri antama. Singa si kimenko oyo. Nenga mwategedde okusasula hamba ndera biti. That is the song. Kati kola boti. Tukoze amawulire. Tubadde business okumala omwaka nga mulamba. Omuyimbi bw'akolayo ka show. Zano amawulire kwe kusima kwayo n'okuzza. Eri artist 21 tuwadde amawulire mwaka mulamba. Mwekaza sule. N'ekyebijji. Kikulemere. Wrestling. Bakulu tumaliriza abana bafanga bali kujja mu maanyi bana mawulire twefuge bana mawulire mpola mpola bomboka yeno Azam TV era